embeera gye tuyisemba sagana abalaba giyitemu kyova ndi mukambwe nnyo ku nsonga ezikwatagana n'omukulembeze wange Kyagulanyi kuba alina endowooza kale alina ebiteeso byendabira ddala nga birina bwe bituteeka ffe nga baggeto youth. Sente fena zetwagala eno sente gyeziri bw'oba tozaagala mu bantu bano zisuubira kuzijjawa kati erowooza ng'omuyimbi nze ng'omuyimbi olowooza Kibanda yazijjawa olowooza zonna zivudde mu politics ezimu yaziyimbira agenda nga nakubaki nakubalaga nga taliiko ebyo gwe kasita omwokya booki akuyimbira nera naavaawo ng'abasomedde bemukola oboshegera so ogenda kukola nga ye bwe yakola nsobola kikola ekyo kuba nenkola kyenjagala ni kasita otayokya Fiki kiri kitya ennaku zino tukulaba nnyo ne Alien Skin. What's really going on ne Alien Skin? Mwazzeewo nga tulaba mwali mwekuba ebiso okufa obufi. Alien talina buzibu nabagamba buvadda mbagamba jasi ensobi zibaawo ate omuntu ne president yabagamba omuntu yeetaaga kuwa second chance omuntu akola ensobi enyingira yeetaaga kuwona omukiso omulala kyova nekomera bibali kutte likuta lirawo oneeterezaamu so kati Alien Skin bamuwadde second chance sikumuwa nti oli taano wange yalina taano wange atananayiba so mumanyiko bingi gwe tamumanyiko n'abantu abamuli ku kidabamu nga tebabimanyi oba okitegeera so sikumuwa nti second chance just oboozemu okulawo nkwataganaye olaba bayeeterezaamu boye kuba omuntu ayeetereza nga president waffe alina ebintu byali akolerera nga buli Bobi buno obudde si yeeri oba okitegeera so buno obudde omulabira mu tuluba ddala bitwali tumulabira muki omanyi oli musajja omuwi w'empisa era gwe omu ku babadde tumanyi nti akasobola Alien Skin emabega kawo yagenda ku kitebe kya Nuupu n'alaga nti ayagala kubanga azoganya ya disorganizingayo era gwe omu ku babenoga nze ngenda mubaweera empisa tugaye ebyo byonna mwabizizza ebbali ne mutula ku mmeeza emu ne mukkanyanga abantu ntasobola kuddamu bikola ebyo just nga omanyi nti bano basuddi baaba nabo okutegeera abeera ne basuddi bangi kali naddala mabegako abadde ne basuddi abayero abo bamuteekamu kino bafulufundo bamuteekamu kino bateekamu kino so abo bonna balina okusooka nabateeka wano mabbali nadda ku mulamwa ng'omuvubuka kati enkolaganayo gwe naye eri ku muzuuli enkolagana yange eri ku muzuuli ate naye oli kuli ku muzuuli lwakuba nti yandaze nti kati ali ku mulamwa oba okitegeera ani abagatta gwe yagala otugatta tuli bafuuma omuntu gena akufumbirwa si kyabufumbo okuba nga mukolagana nti sona okubira akasimu essaawa yagafuuka pasita agatugatta ase ekyo kati ekitambula mu bantu kale ffe bennyini twalaba nga tekijja tusalawo kikome kino mukifunamu ki ekyokukolagana tukifunamu bingi nti we nayimira ku stage ne Alien ze sente oshege naye nga lwekyo ate tekisoboka kulooza biki ebyali bibatabula oli Alien Skin byaterezza ku mulundi guno njasa okulaga nti yava ku mulamwa oshegera kati yazze ku mulamwa sebo abalina okudda ku mulamwa kuba kati nze nali naye eno mu ggeto nga tanayimba nga nti ebiruubirwa bingi alina kyayagala mu maaso kati yatuuka wano ate n'abanga ava ku mulamwa nange mbanga amukolaki amuvaamu neyanga boy oba ovudde ku mulamwa nange kankole ki kamaleyo so nangoze ku mulamwa nga toli taano wange mwali mutandika okukola na Alien Skin biki mwali mwesuubiramu ebyo byalemererwa okutuukirizibwa mulyoke mwawukane era ebituukiriziddwa kati muddemu okukwatagana abingi ebyali biremye oshegera yayaganya okwesama okulaga abantu nti kale ye musanyufu nekyalina nga tamanyi nti ate ffe tulina kyetwagala n'ensi ekyukemu oba oshegera ekitegeeza kibawula politics era ekyatwawula politics ng'ageuse oba oshegera nga nze ndi weeno ate ye weeyo ng'ate ndi taano wendaba tebijja nengamba kankole gaazi wedde nali gaaza kubadde
abantu bagamba amanyi gammwe abiri gebadde wakati mu kwawukana kwammwe gye mukola okola bifu ezibawanikidde ddala waggulu nnyo ne mubeera abayimbi ab'amaanyi kati ndi wangi ndi muyimbi muto anti bifu ezo zibaddewo zibafudde bayimbi ne kati ndi w'amaanyi ensonga lwaki oyimiridde oli mukunzijako interview wali bali toyimiriddeawo kati ne kati tuli b'amaanyi ensonga lwaki ojje eno ng'oze eno naka interview ng'era oze eno mu Gaza mu Lubiri nekusaidiye era ogeragera ng'onoonya interview era ewuwe tajja kunoonya so aba w'amaanyi oshegera kuba erinnya terikoleka tujizako mu bantu n'okusaidia Palaso nti Aden Skin abadde n'olutalo ne Palaso tubalabyeko mu katambi nga baddiŋŋanye same time nawe era bwe kiri eri abantu bweba nga bagala mbe nga mwawukanye nga mwegase tekijjawo maanyi gammwe ng'abayimbi nkubuza ekibuuzo entalo ezaaliwo edda mu bayimbi ebulaayo zimanyi eza Tupac ne bano 50 Cent Notorious bakomekereza babadde ki waliwo abaafa still wali nti waliwo bakomekereza bafudde kali mu abantu kyemwagala ffe tube kubanze nina leerumba awo wakimeeke nkola buli kyenjagala oboshegere naye lwaki nkikola nina baddogo bange nina abantu abansuubira okuba nga buli nnaku mbawa ekyokulya kati bwenagukola kati oba nenfa kati gogeno bandiisiza gwansudira si gwe ndaba bulabe kankole byange boy wala bagamba nti nno ensonga y'okuba nti gavumenti yagamba nti tayagala kuddamu kulaba bintu bya ggaali kyekigezaako gavumenti nayo erina eggaali tugeze oli mu basobola okujja ne bakwatawomu era bajja nekonvoyi nga bazekola ki nabo balina eggaali oboshegere teri kintu kitalina ggaali n'ebitongole birina amagaali kuba kitongole tosaabeera mu muntu omu nga gokola mu kitongole obakolanga kugubirira so abo bafolowa eggaaliyo abo bakulye babegaawo tugere ku akademi gy'olina ey'omupiira sawa yakudda kusomera abaana bali batesaawe akademi etambula enti saakudda kusomera nga omanyi bokyada akyabuzeemu sente ani akuyambako ku akademi nze mwenze eyamba nga omanyi kweyiya kunoonya bagagga nakushegera nakuteramu nobigatagata nolisawa geto youth kwanza nabeera nnyo mu geto natoba nze nasulako wawere kumayina ku 5 nga nebakamuka kutiya tugera ku biseera ki ebiseera byali 2012 nasula mu kakutiya ngeri kiriyo nga sibawa kateekamu ebituli mu ensiza lwampewo oshegera okyalyawo emmotoka bino ebyama ebijja bikuwayo ku kamere n'olya mwatuvira n'ensolo tutandika okubba oshegera ngolaba tolina mbeera olina onoonya sente mbeera yokukola ki n'okubanga ekintu oba okitwala lw'amaanyi sanga kasimu okatwala naye nga si nti oba muba olina bulungi oba bazaddewo bweba bagana okuweerera baba tebayifiiti naye ng'oli wa gito oshegera so nze embeera nyingi nnyo ginayitamu mba njagala kale ennumiriza nnyo nga ndaba waliyo omulala giyitamu naddala kuguno omulembe oshegera kwekola akademi eyo kwanza manye ekibayita omwana omulenzi abonaabona nnyo nga talinaako bazadde talinaako muntu nga bazadde bali bulaasi gwe mwenye oli bulaasi oli geto yuti otegera tugenda mu campaign zino most times zibaako nnyo sente gwe ng'omuyimbi ono wetulaga bwe banakuyita baddala bana balina sente kusaidia NRM nga bambadde yero bonabona ndeba nga sibona naye nga bayerera nga bakuyise nti kati figaza tukwetaga campaign ku project sente bampa bochi kibanda tugamba bochi tumunone nego genda bayimbira limba lwa campaign bayimbira nsalo bayimbira ekimala oshegera kibanda tugamba sente tumukoleze tunone bochi njogera ku project nga bola batubonga nayo gye bakola omwali bakingi saha project ngeyo muzindi bagamba nti twagala figaza ku project yenu usala wote
awo ate kati mpozi nga bagala nteekemu line era ezibakuba oshege era bangi nateekamu line nga zibakola ki mu lulimba lwabwe naye baba mpadde siringa mbalaga sirimativu shegera wali abatali fiiti nze tulabanze endowooza yange weri siina nnyo naye nabadde ogubendabirira sigiza ligamba nti nasulako mukakutiye nakwezi nga mwene ekyaga mala okola ali nasooka nesula muzikiti nindaba nga birabisa nze biraali shegera nga muzikiti muno negomba obuwala nsula muzikiti shegera ninga akaende neyiyenga muki kasino omuzikiti banyima mmere banzize shegera so nga nsula mukakutiya bro teekamu bigere munda nesibire waggulu opowa shegera so